Minisitule evunanyizibwa ku byentambula n'emirimu wano mu ggwanga ng'eri wamu n'ebitongole binakyewa ebitakabanira ebyentambula ey'oku nguudo baavuddeyo ne kaweefube ow'okusomesa abavuzi b'ebidduka n'abasaabaze ku nkozesa y'amakubo naddala ku mipiira egy'ebidduka byabwe okusobola okukendeeza ku bubenje bw'oku nguudo. Bano okusinga essira balitadde ku nsonga ey'okukuma emipiira gy'ebidduka nga giri mu mbeera nnungi okwewazisa ebidduka okugwa ku bubenje. Commissioner Ministry y'ebyenguudo Apollo Kashanko ategeezezza nti abagoba b'ebidduka bangi babadde beesuulirayo gwa naggamba ku mipiira egibeera ku bidduka byabwe ne kiviirako obubenje ku nguudo okubanga bweyongera kumpi buli lunaku ng'era abantu ebitundu 14 ku buli 100 be balugulamu obulamu. Buli lunaku tufiirwa abantu 14 enguudo zaffe wano mu Uganda ate abo abantu ng'abantu bato ba myaka 3. So ekintu ekyo twagala tukikendeeze nnyo tuleme kufiirwa abantu abali kubasomesa ku mipiira kulaba nti tuvuga emipiira emirungi. Bino ebyokuvuga emipiira emikadde n'ogenda mu dduuka n'ogula omupiira ogwakolako n'obanga gw'otadde ku motoka oba olusa omupiira n'okukola repair n'okuba ebiraka okutuusa bw'otamanya oba omupiira oba ebiraka byereere. Samba Mbanza okuva mu kitongole ky'obwannakyewa ekitakabanira okukendeeza obubenje ku nguudo ki Road Safety Advocacy Coalition Uganda asabye abasomeseddwa okusomesa abalala basobole okutaasa obulamu bw'abantu era asabye ebitongole ebyandyagadde okusomesebwa bibatuukirire. Bagenze kusanga nti omukunoonyereza kwaffe abantu abangi tebamanyi emipiira ebekaddiye oba oluusi ebetuuse ku old age n'ekirala abamu bagula emipiira okusinziira ku bbeeyi. Kati abamu bagula emipiira emikadde kubanga yo emikadde ebbeeyi yaayo ebeerawo ya wansi naye emipiira ya bulabe nnyo. Tugenze kusanga kati nti walimu n'emipiira eyingira mu ggwanga ng'eva mu mawanga gegiba bavuze omu sizoni ey'omuzira. Kati bw'oleeta omupiira guno gw'omuntu gw'abadde avuga mu nsi ey'omuzira n'oguvuga wano mu nsi yaffe eya Uganda eyokya, ogwe omupiira gusaanuuka kubanga eyo rubber. Ono era asabye gavumenti okufaayo ennyo okulaba ng'abantu abali mu mulimu ogw'okusuubula emipiira gy'ebidduka tebayingiza mipiira mikadde, n'asaba abali mu mulimu ogw'okusaabaza abantu okukimanya nti emipiira gy'ebidduka nagyo giggwako. Emipiira eyingira mu ggwanga etuuka ku mutindo. Ekyokubiri tubadda mukkiriza abantu okugura emipiira emikadde egitolabanga mu emikadde beweddeyo bajooza ne bagiddamu ne bagibrushinga n'eddagala ne bagitunda ku bantu. Gavumenti erina okulaba nga ekola enforcement then n'okulaba nti bana batunda abavuga motoka nga bawano mu taxi park balaba nga emotoka bagiteekako emipiira etuuka ku mitindo. Safety features ezibeera ku mupiira kugamba nti omupiira bagukora ddi, standard ki, speed ki, n'omupiira ogwo gwolaba gubeerawo ne speed. Kyokka yakulira paaka y'e Bwayise Ndibo Muzamiro agambye nti okusomesa kuno kwa mugaso eri abagoba b'ebidduka era nti kyakuyamba okulongoosa enkola yaabwe ey'emirimu. Obubenje bubadde bususse obubenje buyitirivu, so ne tukola ekibiina ekya Road Safety okwongera okendeezaako ku bubenje. Nga bwe mulabye bwe tubadde wano olunaku olwaleero tubadde tutongoza kibiina ekyo abadereva baffe okubalaga kiki kye bateekeddwa okukola. Omupiira singa guba guweddeko luddi lwagulaba nti guweddeko era sayini kijalabirako nti guno omupiira guweddeko. Nga Bwayise Terminal twagala tugezeeko ekyo kijjawo babeerewo bavuge nga bamanyi nti nvuga bwenti. Yeddamulira Alozi asakulira paaka y'omu Kisenyi era omu ku bakulembeze ku lukiiko olw'ekibiina ekya Utofu asabye abagoba b'ebidduka biganyegenya okubitereeza nga bukyali kubanga nsalessale yabaweebwa anaatera okuggwako. Tukiza badriver nti twaweebwa ebbanga lya mwezi gumu okubanga emmotoka ezo tuzikoze. Ebbanga lyonna baliweddeko abakulembeze b'amasiteegi n'abakulembeze b'amapaaka bagenda kukola nga bakolera wamu ekitongole kya Utofu nga kita bitongole byakyo ebya traffic ward ne enforcement. Tugenda kukola enkwekweto okulaba nti emmotoka ezo teziddamu kutikka basaabaze mu paakisi zaffe zonna emmotoka eziri mu mbeera embi. N'olwensonga tukozesa ebbanga lino ery'omwezi guno ogumu gwatuweebwa okulaba nga emmotoka ezo tuzikola
zibeere mu mbeera ennungi tusobole okubeera tutukiriza obuvunaanyizibwa bwe tulina eri abasaabaze baffe. Era njagala kujjukiza badriver ne bakondakita nti tulina endagaano n'abasaabaze baffe. Endagaano eyo ey'okubeera nti omusaabaze bw'atuula mu mmotoka omusaabaza bulungi, bw'oba wamugambye kumutwala Ntebe n'omutuusa Entebbe nga mulamu. Kyambadde Shadrack Joshua ne Maido John ku KTV Amalindire. Mwebale nnyo Kyambadde Shadrack Joshua ne Maido John. Kitundu kisooka